tutambula nga tubanja abantu ne baseka. Bannayuganda mulina omuze gumu, mwefuula abataagala ssente era mwefuula nti muli ba mwoyo gwa ggwanga nnyo, naye n'omukulembeze w'eggwanga asasula omusaala ssebo, n'aba-opposition basasula omusaala ssebo. Omukulu Asibakato, njagala nnyinnyonnyole bannayuganda ekintu ekyo. Omukulembeze w'eggwanga erya Uganda Yoweri Kaguta Museveni tibahabulwa yasiima omulimu ogukolebwa abantu abali ku social media, okuli omukyala Full Figure, okuli omwami Basajja Mivule, okuli omukulu Bajo Events Clear Process, okuli omukulu Isima, Dr. T. Amale ne Ashibaga Kato. Era n'abakubira essimu group eyo nga bwe njogedde, n'abasuubizaayo obuteebwe. Kati audience ezitakwatagano be eziri mu kukaayana, ebyokukaayana bibeera buli wantu. Kati olunaku olwaleero kitegeeza bw'oba odda okukaayana, kitegeeza omulaalo tannaleeta nte ng'Ashibaga bw'agenda okunnyonnyola. Ssebo omukulu weeyanjule. Amanya nedoboozi mwana abaana bakuvolongoto yenze Ashibaga Kato wamuwedda. Mnatusonyiwa masiki ebeerako lwa nsonga ey'obulwadde buno nti korona waddala. Dr. T nsaba nnyonnyola ekintu kino n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu ennyo. Abantu bagenda ne batukwata mubi. Ne bagamba mbu tukaanire ssente twerumaluma, simanyanga twagenda mu NRM kufuna ssente, situbagenda olwa laavu. Whereby abawangudde ne bayitamu nakukanjijeko katono nsobola okunyonnyola ebintu bino bulungi. Abawangudde ne bayitamu ne bagenda mu parliament nga si NRM, bagenda kukolera bwereere. Kati buli abaganda baffe nawuliddeko omuganda waffe Keizi ng'agamba mbu naye bakole bave mu byokusabiriza bakole. Baganda baffe kino kye tukola tekikolwa mutiitizi, era abasobola okukikola tuli batono nnyo mu nsi muno, abasobola okuvaayo ne twogerera eggwanga lyaffe ne tuyimira ku mazima ne tugamba nti mukola kikyamu ekituufu kyekino. Ne tugamba no pulezidenti waffe tumwongeremu ekisala kyetukola ekyo mulimo, ate mulimo ogw'amaanyi ennyo. Ffe bemulaba wano tutambulira mu threats. Sigumusa ebiri nga mulaba abantu nga bagamba okunzita, okunkuba, okunkola ki. Sifuluma mu nnyumba misana. Omuntu ayimira ku social media live n'agamba nti mugende mukube Dr. T mukuba Ashibaga mukwege mu mwasa omutwe mukitegeera. Kati balaalise nti enkya lwakusatu lwakwekalakaasa bayogedde dda gye tusula Ashibaga asula wano biki. Ebintu ebyo mu kusooka bibeera ng'ebyokusaaga. Naye mwattu bituuka ne bifuuka ebyaddala. Kitegeeza nti naffe siffe abali obulungi ennyo nti sente zetugamba nno ze baatuwadde oba nti nno akasimba pulezidenti kaba yatuwadde mbu nno tuba twatutebutwazi ssente yammwe y'omuwi w'omusolo naffe tuguwa. So kati kyali bwe kiti pulezidenti bw'atunuulira obugubi bwe tuyitamu nga tukola lwansonga tussaamu ne ssente ezaffe ate nga mpitirivu ne tufiirwa nawe tujja ssente ne tuteekamu obulamu obwaffe tutambulira mu threats. Twagobwagobwadda ku mirimu twakolwaki omuntu takyakola ku mirimu gye yali akola lwansonga nti nawe akolaki asupportinga gavumenti eriko. Ne tutuuka ekiseera ne Facebook yennyini kennyini neetugoba ku Facebook. Ate nerekako abavuma, nerekako aba violence, nerekako abavoola ne bajjako ffe abali ba preaching emirembe. Ne tuguma ne tugamba nti kale kati nga nayo tubadde tulembeka ku Facebook nawo tewakyaliwo. President bw'abiwulira ebyo byonna n'agamba abazzukulu bange temufaayo kubanga akkirizibwa. President akkirizibwa T. Amale, president w'eggwanga akkirizibwa okugaba essente oba okugabira omuntu ekintu kyonna nga bw'ayagadde. Era budget parliament yegikonfaminga ey'okugaba ssente ezo eza buli mwaka ate zibeera mpitirivu. N'aba-opposition gano ge mazima ssente ezo kubafuna accommodation. Mu Africa tulina omuze owa-opposition afubutuka eri nga State House yejjanjaba abaana be nga ffe tubimanyi ne tubisirikira ate bo ne bajja ne baagala batwabye mbu tuli basiru tusabiriza. Naye singa tumenya aba-opposition abali ku welfare State House ojja kwewuunya. Kyamaleka mmalirize kampumbe ensonga yange. Munange president ne bwe twali tukyali baana bato nga tugala ne tumuyimbira nga zeeye waffe simaya ku independence kati nga bw'okola kapoemu ne kamusanyusa nga akuyita n'akuwa ebbaasa. Which is okay. President natula nalugamba nti nina bafunirayo kasabuni mweyozeyozeeko enfuufu mbafunirayo ne kasecurity basobole okubakuuma kubanga bayayi baagala batuusaako obulabe. Ko ffe tweyanziza taata era naffe katugende twongere tukole ne tujja ne twongera ne tukola kyamukisa mulungi ne tuwangula akalulu mirembe eggwanga ne lisigala mirembe. Mwanda bawano nga ntambuza campaign gye bali bayita mwoyo gwa ggwanga nkubisiza t-shirt nga bolaba eno zaali mpitirivu ne tuzigaba ne tukubiriza abavubuka banaye temwekalakaasa temukola ki. That was my money, that was my energy. President n'asima n'agamba nti kale kankuddise mu t-shirt bwobwo naye obuzibu kale si buzibu
dire we yajidde nti abantu babadde bize nya balina tukwasaganya era tugamba mulindeeko omukulembeza nabakujja omukemesa tatanabakujira kati nga bwe mumanye ebyo mu nnyumba tubeera nitwevumamu ffe tuli babuloga twesabulanga naye nga tekitegeeza muno tetukolagana era ekya mugenda tulaba ne full figure nga tetubonga tulya tuseka neisima ne basajja mivule ne bajjo bebaffe babuloga bakasala becca nsaba obeeyo abantu babiri b'otuusaako obubaka era nsonga ki ekulese ku volongoto nsonga nese ku volongoto nzize okutegeeza owekitiibwa mukama waffe pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni lwa nsonga sigenda kuddamu kulaba mangu ge mazima pulezidenti talabwa omwaka oguwedde mulabyemu emirundi 2 kitegeeza guno nyinza obutamulaba obumulabamu gumu naye ngamba kankozesa enkola eriwo ennyangu yakuyita ku volongoto kano ka vidiyo bajja kamulaga oba bajja mugamba nti taata akasabuni kewatugamba tufune up to now tetukafunanga ate embeera yeyongera tukwata nnyo lwansonga ne ku Facebook kwenyinyini kwe twayiyanga 10 tetukyaliko ku mirimu baatugoba olw'okuba nga tukwagala ne tuguma ne tugamba tugenze wajjajja waffe n'olwekyo mbadde nsaba era gwe watikka akabokisi ka sabbuuni okatuwa tweyozeeyozeeko twekubeka enfuufu at least omujjukiza omugambe nti kuba pulezidenti talimba yakugamba nti no anakyakuwa talina kyali ampadde talina kyali ayogere n'atakikuwa pulezidenti bwagamba nti nomba wadde newakuwadde essaawa eyo muyinza obutavaawo nakyo naye abeera akuwadde kate engeri gy'abeera bizi oluusi afuna ebimukwata neyeerabiramu katono naye nga bw'omujjukiza ajjukira taata pulezidenti w'eggwanga ne bwe kiba kyetagisa kufukamira nongenda kufukamira naye akasabbuuni ke watuwa tekatutuukako security gye wagamba batuwe tebatuwanga yadde omune gwa security era sawa yonna nabwe owulira nfudde omanya nti ekinzisizza bya bufuzi ekinzisizza kukwagala ekinzisizza lutalo lwe natandiseewo olwokuma ku basajja bano abazungu abaagala okutufuga nga bayita mu social media zino eno olwo lutalo lwendiko lunene nnyo ate nga nwana abasajja ba biliyoniya abalina zi billion and billions of dollars so n'olwekyo kavidiyo kaba kakutuuseeko pulezidenti ate kimanyi jjajja owuliriza ffenna era nga bwe twatuusa ensonga zaffe nga bwe twali mu maaso go twali 7 taata tewali yali afunye yadde ekkirita ffenna tuzisa amavidiyo galaba tutuyana ffenna tuwunya ekkalalume naye nga akalulu twakamaze era taata tukukakasa tewali agenda kutabangula ggwanga lyo ogenda kutufuga paka lw'onaagamba nti kati olabye omuntu asobola otutwala mu maaso omukwase era naye atufuge ate tuli 7 ffe tukiikiridde 5 abalala abasigadde kati munnayuganda agamba nti mwe muli mu kusabiriza simanyi ku bannayuganda bwe bayinza kukubira kasimu ne bwabeerawo opposition nnyo nonga tukwetaaga ennakasero n'akola atya omukulembeza okwogera naawe obwogezi bwe mukisa gw'otambula nagwo obulamu bw'ensi so pulezidenti Museveni omulanga oguwulidde ashibag gwakoze nange gwenkoze n'abantu abalala bakoze era ssebo tukwebazizza nnyo kubanga tukimanyi nti bukutuuseeko twalinze ashibaga kato omukulu ono Kafero Tobi abasanga bamuyita Tiamale twaline Jennifer Nakangubi presidential advisor gwe bayita full figure twaline Bajjo events Andrew Mukasa twaline basajja mivule Bwaddene twaline Isima Olaxes muzeyi wa kazi twaline n'omuvuko omulala Aking Michael teyali ku gundi Afrika gattako bantu ate ku kijje twaline omuvuko omulala yali omweri yali manager wa project eno bayita Ali ekyo president King Michael bamuwa bagamba benzi bagitwayo bagikole biki naye ajja kuyita mu nsonga ze kyekyo nenga baganda baffe temulowooza mutusabiriza atulya ku ntuuyo zaffe tukigwana lwa nsonga mukimanyi nammwe si byangu mukama abatuweera omukisa